Otkolko muchanane. Mutapinga ku mafuta otuka kunyonyi nga mulaba ninya era mbasiga amafuta. Era ko airport mujja kunsibula bulungi. Sugenze. Mukimanyi na mwabera mu toilet oba mumanyireza omukyalo. Katonda wange era omubutsoyo bulungi. Sibya kugamba kasoke enzuguleo. Nedda. Bolinnye ennyonyi oba olinnye level ndala. Si bino bya bulijjo. Katonda nyumiza kikubantu. Iyo mbadde mu bimanyi. Wanga waliwo obwala buli obubera smart high waisted. Wambula obusikati obulungi obugofira nga bujja babuuza. What can I give you? You want black tea? Want coffee? What you want? Your highest welcome. This hour and you come back. Okay? We know figo bulungi ngo wange. Busiba wali bu high waisted bwe buti. Hips nzigenda wali. Onanga butambula speed bwe buti. Obukofira nga buli wano. Bujja bugamba. You want tea or coffee? Tea or coffee? Abantu wali akaliwa. Hali watu manyi luzungu mu nnyonyi osigala wonna wetumide. Nedda jase. I'm happy to see you. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Spot. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Bana senso balabana uri ute muganda wange senso kulaba blenda ndo mucyuse oyi umwana bakabwenzi so balaba banange muri mukyeyo Nyondo yebale kujja yebale okujjanjabira sisa waffe bambi tumanya ajja tulaba sito yenna gyali yebale kale yesize empisa embi wali oziyinamu osiganye naye kale wasussa kinaamu uri bulungi soko peka i5 nasanyisa obalaba nange mpulira asanyisa obalaba mbadde mbamisinga nnyo waganda ba omusaayi gugaana neera waganye ne kugamba mbalabeko kale yenna eyakujjanjabye kale bakuyambye ne bakujjanjaba naye tuyambe n'obwo obuyisa obubi nabwo kale tubukiri yalingire ddala. Nze sina buzibu kyaleero n'abadde awo ninga Madamu Rosette mpula kulaba ku baganda bange kitegere kintu ekyo mbalabeko tulye wamu tusanyuke bona bebweru sebalabangako nga tuli basanyufu ne leero ne mbayita tulye kamere muri baganda bange naamu mbagala nnyo naliko myo naye nga ngenda njagala kuddayo kukola bantu nja kujja kale ensoleyo olunaku nga lumu tumale ngende kubanga ngenda linnya ennyonyi kuva kati sijja bagamba nja kumperekerako naye si kati bwe binaayitamu tugenda nja bagamba nja bagamba mperekeko ku airport tugende ffenna si kibi nempulira nsanyusa ebbalabako nja batwala naye tujja kwambala bulungi tutuuke wali ku kisaawe nja baguya kitagendako mu tawuni funayo obugoye obulungi obwabawala obukwata figa zino z'abakadde asooka olabe binagenderanga mu buno okitegeera bino obugaci obulungi mukole kwa makeup nga kange okitegeera otukolko mukyalane
mutapinga ku mafuta otuuka ku nnyonyi nga mulaba nninya era mbasiga amafuta era ku airport mujja kunsibula bulungi tugenze sisobola nagana mwe mulabe ku kisaawe mulabe ku nnyonyi bweyanda bange bwe tunatuuka ku nnyonyi mulabe ku nnyonyi nammwe wali ogirabyeko Brenda ye n'ataako waggulu by president tagimulabangako so tujja kgenda bulungi mulabe ku nnyonyi mulabe kakola akalungi procedures ze tuyitamu okutuuka wali bakikike ku nsawo zange nga mubira byonna nja banyumiza nga bwengenda mbasiibule munsabire ku essaala nansabiraku mumpeko ku mikisa munsabire ntuuke bulungi gyendaga eyo nkole ku kasente kubanga ennyonyi ennungi bannange nene onyagala nnyo ku ddirisa mukimanyi namwe wabeeramu ne toilet oba mumamanyiriza omukyalo katonda wange wabeera mu butsoyo bulungi si byakugamba kasoke enzugulewo nedda mu nnyonyi wabeera akamere kabeerawo wali oyagala ka kofi oyagala ka black tea ka juice kiki oyagala chips babeera namwe nno bw'ayagala bulijjo mulya tumulaba baganda bange mbasuubiza kino bwemala agenda bweru Brenda oyagala muzungu oyagala ki nja kunoonyeza omusama alina wano alina kasente namwe oyagala kugenda wa kati munsabire nkole kasente byonna ebirungi mwafiirwa luli kuno mujja bifuna otugoyo tulungi ekibira ekirungi byonna mushanane mubeere ngange kitegeere ekintu ekyo kubanga bw'olinnyo ennyonyi oba olinnyo levo ndala si bino bya bulijjo kati onanyumiza ki ku bantu ebyo mubadde mubimanyi kubanga waliwo obuwala buli obubeera smart high west wambula obusikati obulungi obugofira nga bujja bubabuuza what can I give you? You want black tea? You want coffee? What you want? Your highest welcome. This hour and you come back. Oshagere kintu ekyo obwana bonna buba bwemuula obuwala n'ogamba kino kiki bamanyi ntuuka wali nze mbeera wali mu maaso we bavugira okitegere ekintu ekyo ntuuka eri mu VIP lino effujjo lyo olikola nze kiryoka ewadde kale oli mukulu wange naye kale ndi muku advisinga mukoye yes effujjo olikola kuya necessary naye kale gogatamu n'obuyisa obubi naye nze mbadde nsaba bwe tuba nga tuli bakuddinganya oso tuyisa twotubitona tukiyalira mujja kugwa tibijja kukomawo ati natedde ndi bulungi tebyali binsumbuwa ndi fit stress kyayina abanziba byonna bw'olinya ku nnyonyi byonna bibeera bulungi kubanga obuwala bwonna bunyirira bulina obufiga obulungi nga obwange busiba wali buhayi wesi bwe buti hips nzigenda wali onna nga butambula speed bwe buti obukofiira nga buli wano nibujja bugamba you want tea or coffee tea or coffee bantu wali akaliwa kaliwa watu omanyi luzungu mu nnyonyi osigala bwonna wetunidde weti nedda eddalo jase I'm happy to see you nedda olaba oluzungu nkyalwogera kati mulowooza nalaluka nedda nkyali mulamu nawonye sina buzibu so mu nnyonyi wenna nja genda nga ndi bulungi kati ndi bulungi sina kizibu nakyuse nze mukulu waabwe omusayi gwe gumu n'omwawukana n'omuyomba omukulu tasobya oba omuzadde tasobya nakugambako ne ngamba nti omwana ava mu lubuto yoyo abeera mwe muba mugata omusaayi ogwaddala okitegedde so bino byataata ndoke oba tusigala awo ebale kunjagala nange mbaagala nnyo naye kati nja kuba wange birungi basuubiza nja kuba mbawaayo kasente akawera mulyeko sokazadaba bwena agenda musabire omukisa Allah ateekemu byonna omukisa gutambule nange favor abagaga banjagala eri babosi bange so bwe nafuna kasente nja bagulira ebirungi kitegere ekintu ekyo mujja kulya bulungi era mbasiibula kama abakuume bambi kubanga zire empisa nakyusa kati kubanga era emmere gye nali mbalangira ne mbawo omutwalo mugule kino muguleko pads knickers manya ki muteekeko amasanyalazi nenkolera nanga yakateteeyo muganda wange naye ku luno byonna biwedde bijja kuba bulungi nja kuba mbawo akasente akabamala oba mwena bwe mbateerako sente nteerako 2 ne Brenda 2 mwena musheyalinge wamu mushegere ekintu ekyo Uganda ebawoomere omukama abakuume mubeere n'empisa mbaleese leero mbaleese Brenda ati ali bize ku ssimu
kati omanyi kye tugenda kukola balesi wano tulye kammere tunywemuko tuseke tusanyuke nga booluganda biru yange ekyokwatako bawakuwa menu bwe tobuuza oba oyagala chips and chicken you want local foods beef kyoyagala ovals tosaba ebya layisi nyagala byebbeeyi mulye musanyuke kyokunywa saba kyoyagala kyonaasobola oba ebirimu kamulali oba you want Indian food Chinese food kitegere kintu ekyo so biru yange anedda nawe mulyeko ku birungi anti tujja kwongera nga kutambula tulina kuyiga byonna otesingako nolaba kubanga biru yange kitegera kubanga waliwo akayimba oba niyakayimba omuyimbi kaagala nnyo bakayita biru yange wamba yimbire mukawulire oba ye Chris Evans simumanyi namugweyo simumanyi ani akamanyi tuyimbe ffe nama akamanyi tandika nno tuyimbe bambihani sofayo biru yange wenkuwakoze nkula n'olyako kinsanyusa okategera kantu ako mugende mulye tweyagale kyonna kyonaasaba nja kukuwa Brenda okitegere kintu kati so mwenna bwe tutuuka Brenda ng'osaba kyoyagala nga tulya sagala byo kati ng'agenzi kati omanyi munyagala oli ekimero kimalewo byonna oli omalewo ekimere kyonna kikuwoomera Brenda onaalyaki enja tuulawo wakati tulya ekimero muli bulungi kinaamu ogenda kulya ki baleete menu tubatumye wano menu erimu kyona tewali kulekawo kusiyaani tulina kulya tumalewo sente zange muzirye muzoonoone leero tewali kuleka kusiyaani kitegeera omugagga ekityo muli akamere kange mbadde muludde ebijanjalo ne lumonde bannange badde lubasi ne muwogo kawunga mbadde mulyaki lumonde n'ensujju babawe ku nkuko tulyeko hello how are you? Are you okay? You look handsome. Bale tuweereza bampa ime bakuyita nani mukwano Matire. Hey, may I have your contact? It's okay? Okay, you should talk more. Hey, that's me. Nafunye mukwano gwange bamuyita Martin mumulabye so musomere bye mwagala basabi Martin is tall, Martin is handsome, very blonde. I'm in love with you, Don't surawo mwembaleka. Don't leave me, Okay, I will have your contact. We'll talk more. Thank you. Brenda, gonna bagamba mubeerawo byamagero bajja bayitako kibidde ku lujja sonyiye mukitegere kintu ekyo bulaba omuntu bw'omwagadde mugambe nkwagade nkwewulira nkwepikira mubeerawo nolaba olulenzi olulungi olina motoka ng'oli ku takisi enkuba ekuba muwola omulungi nga gw'otambula ota ku takisi no ku boda sha namunoonya kyoyagala ngole oda zammwe tulabe sigenda balanga niyese nabamutidde taneke mabi biru yange noonya kyoyagala mu menu kitegeera mubaleke balonde kibakwenda mukitegera munjogeza n'olunyankolo pick what you want selection yammwe sente nyina endaye kitegeera kintu ekyo nzanyagala mulye mukute ebimwabe mutaka lyaga ntalo leero Brenda munyumirwa ekitegeera ekintu ekyo kikyogenda kulaba bino nga birungi nange labe ekyennyanja oba bali olye ku kimu enoonyezeeyo saagala kunoonyeza oba wayagaleko kwe yonna basobola kuwa nga balina embuzi balina akamyu zenyeddira ndi yanziba oba boyfriend obo alowooza yanziba oyagala eno keeki namungu ayagala eno oba keeki pizza kyayina nali nyinamu obusente bwange obwekikyala bwekikazi ndalya liva ogenda kulya liva naki ndalya liva liva
Bwoshana nayo siga machi mafuta gendiga nabo jeka lati mange siga nga nyondo ayine siga chona ngonyirira mwana mulabika nawo ndabye tuli ku bizigo bya nyondo obatala kuwa package namba shigera bikola bulungi nange nfuneyo package funeyo ka package nga katano ngende nako stop nyegayi bamuyitani ajja kubulira bamwita Martin eza package ajja kunsasulira eza Nyondo Media. For your information mamiro zetu babayita Nyondo Media yatandika essomero bakagambye grand opening bajje ku ssomero yaffe ono yagenda obeera ku gate ng'awandiika kuba ebigambo ayina yakuba ku gate ng'anyanyiriza so tugenda beera munda ojja soyingire mu gate ng'ogambe email aliwa tugamba wuuyo abaanakeera tujja bbawa ka discount fees eyo oba fee gye twateekako tuli mukyafumba fumba ekintu ekyo ogenda bateerayo obateereyo akalango tugenda grand opening buli kimu twakifunye deeka twazifunye everything ekyetaagisa okusoma twakifunye ebizigo biri prepared everything oba bitabo oba ki byonna biri wali kugira osasule fees wo ebizigo ogenda yiga everything oba makeup ogenda yiga buli kimu ale kati ffe tugenda beera wali nga tuwandiika ono ow'ebigambo ebingi yagenda okubaaniriza kuba kati yo bwakusobola endigumitse wendi nja baaniriza naamu yayina gyagenda okukola nange nina gyengenda okukola abaatuguzeeko package tweyanza tweyanzege package yaffe zitambula bambi mujje musome naffe tujja kuba nga tusoma mujje esinga byonna tusoma munonye kye munaalya tulye tulabe namugenda kulyaki mwaka oyo nenkoko banange mwefuula bamaanyi kyefuwewaka ono abibba mangu nga tumunalya mubuuza amacupu bayirawenze manyi okufumba nga mweyagadde kati muna musazeewo ki yammeka namwe iyo yammeka the same place enabbiri kati mwena gwe muzikatammeka onaananya zibira meka nawe tugenda amusooke mubaleeza mutonda wange toto yona mmeka ena bbiri nawe nyagala bana tumukendeeza obusente butonotono nja bakolako mungambye meka ngatonda sirabikeyo kukijjemu emberenge egaze ena bbiri munaananya boyfriend ajja kusasula ime ndabye bannange ndiddeko okufumbirwa sooke nfune biliyoni asooke kole kasente kubanga baganda bange ojja kuba bagaga tebagala bya layisi balese ebijanjala ngo baagala nnyama ye bifuwat stewart zibuulirangako bulijjo ngenda China ngenda Dubai ngenda wa juzi nali Canada naye nendi emmere nemba kubera video kwene bangamba olidde biki bino bwonya ki nikate bo bankubyeko ba god few oba ye god what sibitagadde mugambe bayita batya Brand soma bagali bana yana beef nedobuliwa kusente nawe iyo bagita batya nawe beef stewart beef what mukyogera bati jukula fo munyonyoye noba tomanyi bakubuuza what do you want coffee stewart ngo mukwano gwa Nyondo yamanyi kati munyonyi ife batwetera bote zinolya buli nemeni za Uganda banizisubede neza bakabulungi bandi akatso munonye ani that guy Martin who called him to serve your band feel free eat your food newali kulekawo maremu akasente kange kujo katuyanira ukisoka so tumulinda tukoleko Martin yeka my boyfriend Martin is tall Martin is handsome mulinze swaba koleko it's fine eat what you want
sente zeeyogerera kitegera ekintu ekyo waki mwagala kweremya ng'abavubuka abato babawe hello waza bayita batya waiter waitress waiter Martin hello come mulaba olulenzi olulonkyera olwolijja nsonda wange nafuna namala naye mala munoonya abalenzi abalungi si basajjasajja muve ku basajja abafumbo tebabeera na ssente bagala be bakakuba baleke munoonya abavubuka abato kitegeera nonye omusajja nga talina booda nga talina taxi Range Rover zajja Subaru zino bazita batya emmotoka ennungi nakwe bakako nakuwamisa omutwalo ekiro kiramba imagine kati Martin gwefunye wano omanyi otyo bayina manyi abeera wali kyanja mu apartment kamu ataano simu obuzigo bwamwe b'emitwalo 8-7 nga buyiika akutwala nayisa amalusi chips z'enkumi 3 n'obunyama bw'olukuma bw'okukuba jukira ebyarayisi bifuuka bya bbeeyi bw'oli ebyo typhoid wa mmeka simanyi wa Uganda eddwaliro lya mmeka 8 embuto ne zibaluma Dwarming ati abawala wali infection hello boyfriend infection my back is paining my stomach kaina neza kutwalira mu ddwaliro kugulira wali nti majesi wa mmere y'essatu olubuto lwa mmeka ogenda zaala n'okaaba tulitemu mmwe mbalesa Uganda naye mwebereremu olusente lwange ndubawalanga lwa nsonga oba either njafuna madamu Nyondo agende wali kolesero wali wa warukanuzire demba wa muwuliriza amatu gonna ava ku ssimu baba wafana so class nyagala bakoleranga ebyomwezi byonna oba mugende wali capital shoppers eyina ebintu ebirungi mu Uganda gyemanyi kubanga nzijje kunyagala ebintu eby expensive mugula bire bibeera expired so babewe emiceere binyeeba then weekend Monday nyama olwokusatu nkoko Saturday mbuli akala akalagirwa mukitegera ekintu ekyo then Sunday mugende ku beach muwugekoko obulamu bagondere okukisana okole sente ogiri naye n'oyeerumya wona n'okwoga n'otashayininga bw'oyagala kulumbe sente lukuwoomera sanze mande ku mande oli ku mimonde n'emiwogo so muyina kunyirira nga nziteeka ku akasiga akalungi ka lipstick kalayisi kwenda wali ku Gatherland mumanyiwo mu perfume obulungi obusaawa omuwala oyina kunyirira owunyako obulungi si moto kuboneka bwotekwawo nga hello Morris I want to talk to you byononese kati buli abonjegedde Morris ati Morris yanziba fire akakyali mboyo Martin I need you hello how are you may I talk to you Bugaruga Buguanza how are you you handsome so you work upon my sisters. They have their own orders. Is it beef stew, Stuart? Beef stew, 2 plates. 3. But sagara kulia naye kulwa my boyfriend Martin. Let me eat for this food. Kubilo yange naye nga nje. Is it okay? Bawaka super lunch. Boil. Sure. Then matoka and whatever you want. Make your orders, please. Matoke rice, then pumpkin. Matoke rice, cassava. No greens. Nze ondeeterako byonna nze mpa naye I want brown rice. Gonja. Chuvuvu. How do you call it in English? Chuvuvu. Yes? They are different things. So give me matoke, chuvuvu, a little brown rice, matoke with a small portion with some yam greens. That's it. And mocha soup. Savia, thank you so much. I'm still waiting. She's okay. Well done. So that's it. Guys, Katonda yampa abaavu mufe nange mukole nnyo nsagala abasabiriza my advice nsagala musabirize mukole bwe mbawe tumusabiriza kuba neiba tumulya mba neiba omulenzi atakugattako togenda naye nonye omusajja alina omulama oba wa ddiini ki naye azonga zanga kuwakeya
Munyifa abawala oba abakyala sawa yena mujja kuba abakyala sawa zino ffe twazaalibwa okuweebwa omusajja yena nga bakugamba I love you so much I love you naye nga ennyama nno nnyingi so nice. Masala. Yes, yours. Twalira mulayi bakiba bukali bateekera kibeere nga tusembezerayo gasti njala kisi yennume nnyo kintu tofaayo mama ova kafe javali kayika malusu tumubirabangako obuntu obutonotono nzekasa tubisabire oba naye tubifumba nandabe kanakati ari free ekyo sibyotano sebo wama sibyotano sebo muri mutya tuli bantu balungi esse emirimu yetuzunza bwetyo soka musabe atensoni Stera side eno okujamba buuzeeko okubeerera n'akarango sirina buzibu oba mumpaayeza soda sijja bajjako ssente nnyingi abalala bajjemu 3 ku ddawago naye mwe ne mumpa soda gyesinifyumyamu kiri fine nnyo entambula nnyo mbeera nnyo mu maaso nja batuukako si kibi connecting agenda kukola ebyekisimu naye yalikoze kibatugede tukimanyi nti yakola awo yalikoze byakola akitegere nti yabikola kyetaga kale kyetaga kumuna kinagera okutuuka ti oluusi yakikola ng'akuttidde miliyoni nga 3 kati omugambi watufaziki nakola gyakola n'amanya nti kyakozesa nizo zifa naye nga olwedde ye kennyini kati awo aba yeewala nawe okufuna ebizibu olw'ensonga akimanyi nti gwe kitegeera aba akitegere nti tumumanyi awo nowabawo ekikuze oba zifudde mmeka naye era naye muli mutima era aba amanyi kitegeeza newabaawo ensobi ng'egenda pakwata je ayinza n'ogyeta asize olw'ensonga aba amanyi nti tumumanyi kitegeera akasajja nako nzija kuliira wano nkola delivery soko nteremu enamba nja kuba nga ndyanga wano langi ka delivery tukwate bulungi eri ku power bank tekako ya whatsapp naye awamanyi thank you era amanya ti munaye niwenkola naye munanga like mukikola mumanyi kisebo Brenda waliwo kali ye nazeerabidde dda nozambyawo kawunga badde tukanajja ne baleetera kawunga badde tukanajjanga ogambye ekyo sindikako ka message oba n'okubirako n'endaba eyisa eyo osindikirako ka message kale mukwano nja kujamba kubeerako akalango awo kale mukwano sina buzibu muli akamere mukamalewo sajja omuntu alina esafuli ne mulungi agamba ono w'emmotoka yalabye ekisumuluzo mulagambe mufune abalina mmotoka nsobola tambulira mu bigere kati oba oyagala ennaku ekulume noonya omusajja w'emmotoka abeera ati za washing
Makanika. Siba makanika nnyabo. Aba ekinyeewo ekinaanuka. Ngenda kimiisinga. Olidde kawunga. Musajja muwadde namba. Muwadde namba wa? Nolike ofiira ku b'emmotoka. Nyagenda b'emmotoka. Siba sina ttulaka. Baba. Ojja gwa ku makanika oba owawookingire. Ajja kukutomeza. Kisoboka. Nze ndi mugezi nnyo. Naye akamere mukawulira. Ndiye ku ssente zange byansi. Nzikolera nti sina mwana, sina musajja. Noli ekanyama kalungi bannange. Mwali mwalusubwa. Mwali bijjeewa bannange. Kameramaani akoze omulimu omulabye. Yatukwata we tulaga wena we tuzuumira. Mukolere ki? Ali mu kuyiika endusu. Anna Nnyondo yansindikidde bannange. It's fine baby. Kale nnyabo. So, oba bamuweeyo ki bakuwe kakooko onyweko kameramaani. Abo baba bakoze dda. Bakoze dda gye simuyamba buyamba nnyo kasoda. Mugaga ayogedde. Mumuli mumalewo ekimere tewali kulekawo. Byansi. Nze namazeewo dda. Abankwongere. Bakuwadde ebiki bino? Kivuuvu. Gonja. Gonja nze kati bampadde. Boyfriend wange kaakomera ajja ku. Mpozi babiyisa bita bino. Sente mu nyonyi babikosa be bati oba bino. Basooka ki? Antifoka egenda munoba. Nti nabira abasire abakola bwe batoba. Nze nnakubeera naawe siri w'amaara. Bagamba akambe kagenda muno. Ngose byonna. Kati tolina kambe. Bulya n'obutula oba mubuleke wengeri gye mubadde mubulya nga walimu omuzigo mbali bulese. Mubulya bakola sikini oba Nnyondo Grim. Oyo Nnyondo. Nnyondo Grim nga mweyogedde. Kaba mukubira naye mwabawo ebirala oba timukuse. Towulira kukulu. Yasi. Nganafunye omutuuka kati ngenda n'owebigera. Nga bonna nga bakoleki. Bagende. Basendesende bagende. Gwosigalewo taata naye akome ajje. Yajje tuwambewo. Kati kiwangambiko naye ebikwadde ebyokulya olw'abaana abo nende batabirya. Nanti yangamba nga olaba ime nyagala okwata eddagala oteeke mu mmere. Onaateekamu abaana balirye. Ng'ayagala obutwa babulye baffe. Nga tayagala naamu ne Brenda babeerewo. Ng'ayagala afune engeri gy'anaawa. Kati wangu oyagala osooka oggyeko omu. N'omala n'omukwasaganya. Agende mpolampola. N'omala n'omukwasaganya mpolampola. Mwegana ogenda n'akuwa ebyokulya bye waleeta obawe ne batakola ki. Ne babigaana bagezi. Nga bakyaliko Katonda waabwe. Nange naye nabagamba nti mulyanga byakulya by'ani. Ndowooza ebyekika bye batambula ne bigamba babireke era ne batabirya singa baabirya singa baafa. Singa essaawa zino tebaliiwo. Naye ndowooza Katonda yabayitiramu yali akyabaagala n'abalekako mmere ne bagigaana. Kati gwe obulamu w'otuuka nga tukyagala kumenya nga teweeguya kaba kaseera ki? Nze mbeera obubeezi nikijja. Naye olya nga teweeyagala. Nga seeyagala nga saagala kulabako omuntu yenna saagala nze omuntu anyombese anjogereko. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nnyondo Glim. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nnyondo Glim basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nnyondo Glim tukukuumira ku mulembe.